omuntu anaakulaakulanya abantu kimugwanidde ng'atandike nga anakumanya kwabwe. Buli lw'oyongera okumanya kw'abantu tuli eggwanga erikyafunvu erikyatubidde mu bwavu kubanga n'obutamanya bukyali bungi. Wadde tugezezaako bulwanyisa nga tuyita mu makubo mangi naye mukkirize obutamanya bukyali bungi. Jeje mbalingizaako akawungezi akaleero Lwanyaga Hamidu omwana omuzira mbogo omuweeka w'obwakabaka bwa Buganda agenda kubanga attunka n'ekiziwa Joshua Mwavutakwana mwana wa Nnyonyi na Kinsige ate muzukulu wa Kyaddondo lwetutte deewo balige ya Nkona naye n'alabika nga bw'ati bwanyiriridde olukontana lwaleero. KCB Bank ekugamba nti ndowooza watandise dda okugwa mu birungi byekutegekedde kasita onoobeera nga ogoberedde era nga oguddewo akawunti nabo. Weewaawo tubaaniriza nate mu kiro kino mu budde obw'amafuma obudde obw'ensiri tukomyewo tutandike we twakomye olunaku olwajjo. Mutyano yonna gye musinziira okuwuliriza bulijjo mwambala mijumbi takkiriza lugolera kuwaadiima nga atemya kye muba mukola gye mutudde eyo mukkalire osanga tuyinza okugenda okufundikira bino nga waliwo abaliko naddala eryo erikubisa abantu abamu enkwawa kubanga baliko bye batuuseeko. Mbaaniriza ekiro kino mu lukontana luno. Omwana n'atandika. Erinnya lyange nze nagita Agnes. Ndi muwala w'omwami Kavuma Lawrence agalamidde ku Mutara Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Kibalizi agalamidde ku Mutara Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Sendege agalamidde ku Mutara Kyaggwe. Nva mu lunyiriri lwa Ssemalulu. Nva mu Mutuba gwa Gita. Nva mu Siga lya Kasirye. Nva mu Kasolya ka Kyaddondo. Neddira nvuma akabbiro kati nvuma omubala gwaffe guvuga nti mpanduka okulwana aliddayo mu Kyaddondo awangaala omuti ogubala ensimbi n'ebikomo. Weewaawo kale ne twanga oyo omuzukulu wa Kyaddondo nkulamusizaako omutaka Mbugeera mula jjajja w'ab'envuma abeera bulungi ndowooza omuzukulu omuwulira bwe tutuuse wano ate omuto ono ye n'agamba bw'ati. Amanya agange kakandi Mike kitanga athaye Mukahathan jajjange itofe ekyini nva mu lunyiriri lwa Nyotavu Butega Singo nva mu Mutuba gwa Mulundu Butega Singo nva mu Siga lya Muyanje Bulwanyi Busiro nva mu Kasolya ka Kyene Emirembe Kyaggwe musajja Muganda ddala yeddira Nnyonyi na Kinsiga akabbiro ku nguvu era omubala gwaffe guvuga nti si mwana kijjiro tobali banyonyi abuusa. Weewaawo ayita mu bimpimpi ng'alimisa olumwe omulabye kale ate awo ne tutuuka ku muto munnaabwe bonna obalaba ekipimo bakyenkanya awo ge tuyita amakungula g'olulimi olwa Simba bonna baana bato bazaaliddwa Jojuzi. Erinnya eryange nze Sebufu Mahadi. Nva mu nja Sebufu Asumani atudde Kawempe mu Kyaddondo. Nva mu lulya lwa Ismail Serwadda agalamidde Mubende mu Buweekula. Nva mu lunyiriri lwa Sembiro agalamidde Mubende mu Buweekula. Nva mu Siga lya Mululu atudde Mubende mu Buweekula. Nva mu Kasolya ka Namuguzi e Kasagga Bulemeezi. Neddira Mpologoma akabbirongo. Ombala gwaffe guvuga nti Namuguzi akaabira Kasagga. Namuguzi kyagaba tasaaga. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omutujju n'alyoka abawa okusinziira ku abalabye. Kati nga sinagaba bubonero bwe mba muyigiriza abaana bano toddira ssaza lya Buganda muli butaka bwa kika kyammwe n'oliyita ekyalo oba omutala noddira Kyaggwe mugamba agalamidde ku Mutala Kyaggwe nedda. Ate bubonero ngenda kubuwa oli omulenzi agezezzaako asembayo wali eri. Mbweyanziza nnyo Sewu. Tuli Butoola Maguja na Gumba era nga mwana mulenzi alusooseemu luyerwe tutte balige ya Nkona wano okusisimuka tulyoka tulabe bwana balige ya Nkona. Wampa ssebo. Tulyoka tuwambuka ne tubuuza omwami wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'Ebuweekula aweebwa linnya ki? N'alaalira Kaweekula ssebo. Kaweekula situlina Kaweekula tugende alwawoko ajja musa ayinamu ogundi yetaaga okulindalinako. Kakati bw'obanga okateekedde kale omwami wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'Ebuweekula aweebwa linnya ki?
era wano tujja kufunawo nnyo obuzibu bungi kubanga ate engule etambulira ku ntunnuusi zaayo omutujju ne tujja tugende nzize wuweera ogenda kumbuulira omusiri bwe gubanga gwa lumonde naye nga muto guyitibwa gutya? Kinyinze ssebo. Tugende awalala. Ne tugenda omwana mulenzi. Ziwa Joshua wana Kinsigi. Ziwa Joshua wampa sewo. Omwami wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'Egomba tumuwa linnya ki? Kitunzi. N'osimuka? Sisimuka ne wano tugende. Esebo. Omusiri gwa lumonde bwe gubanga mukadde guyitibwa gutya? Kisodde. Osisimuse. Aya, nolyoka tukayo omwana mulenzi. Lwanyaga Midu Sentamu njala za kaba. Midu Sentamu. Omwami wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'omu bizinga by'e Buvuma aweebwa linnya ki? Sebo oyo mwami ayitibwa Mbuubi. N'osisimuka? Sisimuka ne wano. Sebo. Bayita okukunkuna kye ki mu balimi ba lumonde? Okukunkuna abeera alaamiriza mmere gy'abyadde ebeere ng'ebala nnyo. Awo n'otosisimuka. Abato be bakulukuta mu lulimi mu kaseera kano, abato ekyokkola okulukuta bakitegeera, abato wano tubabuuza akabuuzo kamu ninga kaliko ebyokuddamu bingi. Buli kyakuddamu kisobola okuba ekituufu naye lwana nnyo okulabika atoddamu munno kyazzeemu ate tosikattira. Muwulidde? Mwetegese tubeere nga tugenda. Otyo akukula kukulukuta kw'abato bassebo ne bannyabo. Abaana bano bonna mwenna muva ewaka. Mugenda kutumenyera ebintu eby'enjawulo bye mulina eka mu nnyumba. Ebintu bye mulina eka mu nnyumba tomenya kya munno ate tosikattira. Kale tutandise ebintu abato bwe beetegereze eka waka, ebintu ebisangibwa mu mayumba gaabwe eka mulimu bino wammanga. Emmeeza. TV. Ekitanda. Radio. Esepiki. Amasowaani. N'amasowaani. Obuliri. Amajiiko. Ejiiko. Fooko. Wuuma. Kale za Ufa. Ono n'atunula ew'omukulu aggyeyo ufa. Naye babadde bamaze okugenda emyetooloolo 3 ekyo kibagwanyiza okufuna obubonero bonna 3. Tweyanza nnyo ssebo. Sandaalo gusobodde okugenda emirundi 3 nga gugenda bwe gudda, ekyo kirungi nnyo mu katundu kano obubonero 3. N'olyoka tujeri mwana mulenzi lwetutedde obaligeya nkono mwana omuzira nvuma. Wampa sebo. Omuzira nvuma ono twongera okubasaba abo muwulira tumulinzeeko ebigambo bye bikyerewamuko, kale nno tuyinza okumuddiramu magulu amaaso moji yaddiramu ab'obugulu obutono. Kale mwana mulenzi. Wampa sebo. Enkaaba nayo erimu ebika wano. Sebo. Enkaaba nayo erimu ebika. Enkaaba erabikira ku muntu afiiriddwa teyitibwa mulanga, eyitibwa kiki? Eyitibwa enkooka. Enkooka. Sebo. Waliwo amulonda? Simulonda. Tewali alonda. N'oli naye n'atalonda. Kakati bwe muba nga temumulonze nja kumala gamuwaayo obubonero 3 bambadde mbasuubira okuleeta ekisinga okubeera ekyangu ekibali okumpi. Mbweyanza sebo, mbweyanzege. Ne tugenda ew'omwana mulenzi. Ziwa Joshua wana Kinsigi. Ziwa Joshua. Wampa sewo. Otyo ente ezaala. Sewo. Ate embwa ekola ki? Ebwagula. N'ojjayo 3. Nembweyanza sewo. Ne tujjawo omwana mulenzi. Lwanyaga Midu Sentamu sebo. Lwanyaga Amidu. Ente eba nakayana. Embwa ebeera nakaki? Sebo embwa ebeera n'obubulugu. Obubulugu oba akabulugu. Obubonero 3. Mbweyanza sebo.
nembe yongeza KCB Bank for people for better. Mwana mulenzi wampa ssebo. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Ye ssebo. Okutwaliza wamu obwakabaka bwe tunonooza bwe buze butambula emirembe n'emirembe okuvira ddala eyo gye tutamanyi obwakabaka bugabanyizibwa mu nsi bbiri. Ye ssebo. Ensi nga ziva mu luse. Ye ssebo. Tuli ffenna. Ye ssebo. Kabaka Ronald Mutebi ali mu luse olwokubiri. Ye ssebo. Oluse olwokubiri luno lwatandika oluse olwokubiri letwogerako lutandikira ku kabaka ki ne lukoma ku kabaka ki? Oluse olwokubiri luva kabaka Muteesa ow'oluberyeberye paka ku Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Weereza omuzindaalo. Mulonda Nakinsige Zuwa Joshua. Gamba nti kanonde buno. Kambulonde buno. Aha. Luva kabaka Kintu okuma ku Mutebi Ronald Mutebi aliko kati. Luva ku kabaka Kintu ne lukoma ku Ronald Muwenda Mutebi aliko kati. Akabonero kalamba n'okamuggyako. Embo yanza ssebo. Kati ne tujja ewuwo. Yesebo. Olwo lwe luse olwokubiri. Yesebo. Ate oluse olusooka oluse olwokubiri nga tulunatandika lutandikira ku kabaka ki? Lutandikira ku Sima Kijiri Mwoyo Muwunde. Waliwo mulonze? Sebo mulonda. Mulonde. Sebo ntereeza mukati. Oyanguwa ng'okyalina obudde bw'engule. Yesebo. Luva ku kabaka Tonda. Luva ku kabaka Tonda. Yeso nembo yanza so. Nosika akabonero kalamba. Omwana mulenzi n'agamba busatu. Oli n'agamba Hamidu n'agamba ebunsubi obwo. Hamidu linda obubwo. Hamidu. Wanje sebo. Otyo. Oluse olwasooka lutandikira ku kabaka Tonda. Lwo lwakoma ku kabaka ki? Sebo olusolo lwakoma ku Ssekabaka Bemba Musota. Bemba Musota. Nawe n'osika obubonero busatu. Mbweyanziza sebo. Tulyoka tujja KCB Bank for people for better. Omutujju w'abeesunga. Tulabe. Ye ssebo. Ani? Lwetuteddeewo. Lwetuteddeewo yewenvuma. Ye ssebo. Kakati owenvuma ogenda kuwuliriza. Ye ssebo. Ogenda kumbuulira. Ye ssebo. Envuma kintu kya muwendo nnyo. Ye ssebo. Balunyanja naddala oli bw'agifuna. Ye ssebo. Bagiwanuzaako ebintu bibiri ku muntu bw'aba agifunye. Ye ssebo. Naye ne bwompaako ekimu kiki kye balowooza singa omuntu agifuna? Envuma eyo ssebo. Ekibuuzo kitegedde? Banziriremu katono ssebo. Kitegedde bulungi. Envuma kintu kya muwendo eri abantu ababeera ku nnyanja. Ye ssebo. Singa omuntu agifuna wabaawo ebintu bibiri bye basinga okutunuulira ennyo nti bw'agifunye. Ye ssebo. Omuntu bw'afuna emmere nti agenda kugirya. Ye ssebo. Kati bw'afuna envuma bintu ki ebibiri bye bagiwanuuzaako omuntu ayinza okufuna kino oba kino? Sebo omuntu wafuna envuma waba agenda okuba aba agenda okwasa ebyennyanja. Kale kankuwe neyanza wakabonero nnyo nti asobola okwasa ebyennyanja naye envuma bagitunulira nga bagamba nti takwasa bukwasa bya nnyanja naye akwasa ebyennyanja ebiba bisinga obunene mu kiseera ekyo ne mu kifo wavubira. Tugende awalala. Tugenze waani? Owaziwa Joshua Nakinsige. Zuwa Joshua Nakinsige mu byafaayo by'ekika kya Nakinsige. Kiki ky'omanyi ku nnaku z'omwezi 16 Mutunda 1958? Lunaku lwe batongoza Nakinsige. Ani yali agitongoza? Owokubiri. Kuddamu ebibuuzo aga tetujja kusala obubonero. Kale bubonero busatu. Tugende. Lwanyaga Midu Sentamu. Wuliriza. Yesebo. Yewe embogo. Yesebo. Kigambibwa nti ab'embogo abamu baava Bunyolo
okujja mu Buganda. Sebo. Ekyalo kwe baava kyayitibwanga kitya? Ekyalo kwe baava ekyalo ab'Embogo kye baavaako bakiyita Kibulala. Bakiyita Mazigita okumpi n'Ekibulala. Obubonero busatu obadde otomedde. Gende tuddeyo wali. Zaayo omuzindaalo. Gw'ogenda kumbuulira ku lugero luno ogenda ddumalayo. Yes sebo. Omuti w'ebbanja. Banziriremu sebo. Omuti w'ebbanja. Malayo. Kinyinze sebo. Waliwo amulonda? Mulonda, ani amulonda? Nze Lwanyaga Midu Sentamu mulonda. Mulonda. Omuti w'ebbanja ennaku alaga ntono. Ennaku alaga ntono. Obubonero kalamba. Keyanziza sebo. Omuzindaalo guzze wakati wano. Owannakinsige. Owannakinsige. Yes sebo. Olugero lugamba nti bakuyita embuga. Tebuba buganzi. Obubonero busatu. Nembo yanza sebo. Ayo omuzindaalo wali. Sebo. Gw'ogenda kumbuulira? Sebo. Eyakuze. Sebo eyakuze taboola abaana. Obubonero busatu. Mbweyanziza sebo. Batunka abatunka mwana mulenzi lwetuteddeyo balige yankona twabategeza nti lwetute ebigambo bye atera okubeera nga abirindako kale nno n'olumu ate ekitumalamu amaanyi tugenda ne tumulindako nga naye akyalinda ku bigambo bye ate tugenda okufuna kigambo bwedda kyabadde alinda ne kibeera kinyinze kitatukola mu bulungi mu mbeera eyo naye nga byonna tukyagenda maaso nabyo. Tukugamba bugambi oli ku radiyo yo akaseera kano katwale ng'ak'omuwendo gy'oli n'abantu bo katwale ng'ak'omuwendo eri Buganda yonna n'ensi Uganda naddala aboogera olulimi Oluganda. Eno y'engeri yokka mwe tuyinza okuyita okulabika nga olulimi lwaffe lunywera. Twabagamba olulimi lusobola okukogga, olulimi lusobola okufuumuuka okukakkana ne lubeerera ddala nga lusanawo singa bannannyini oba abantu abateekeddwa okulutaliza tebalwogera, tebalusoma, tebaluwandiika. Katukugamba amakungula g'olulimi omwaka guno Simba nga weze emyaka 25 olulimi lwogere, lusome, luwandiike. Mwebale nnyo. Nolyoka tugenda mu bato, abato bo tubagenda mu kakati, tugenda mu katundu akayitibwa abato batoba n'olulimi. Tetujja ewa Najita Agnes. Najita Agnes. Wanjisebo. Najita. Wanjisebo. Najita. Wanjisebo. Nkozeseza akasirisa ako nga njagala obere nga wetegereza wolaga. Otyo. Yesebo. Enkuba efuuyirira. Yesebo. Enkuba efuuyirira. Yesebo. Tubulireyo ekintu ekirala kimu ekifuuyirira. Ekisulo sebo. Ekisulo. Yesebo. Ekisulo. Yesebo. Nja kuwa obubonero obusatu. Mbweyanza nnyo sebo. Ne tugende w'omuto. Kakande Michael. Bwe tuba titugambye nti enkuba efuuyirira, kozesaayo ekigambo ekitegeeza kye kimu okufuuyirira. Eba ekola ki? Olulimi terulimu. Eba etonya. Awo kutonya si kwe kufuuyirira. Kinyinze sebo. Kikuyinze? Eyo none wabeera wa mulonda. Amulonda yaani? Sebuufu Mahadi Nkonge ya Muvule. Sebuufu sooka omubuulire oyo agize nti bw'onoozannyira mu bubuuzi obutono bwe buti kati onoddamu buluwa.
enkuba Sooka omubulire oli kyenkugambye nti muganda wange bw'onoozanyira mu bubuuzi obutono. muganda wange onoozanyira mu bubuuzi obutono naddamu buli otyo enkuba enkuba tuba tetugambye nti efuuyirira tugamba ekyali nto. Ekyali nto kwegambe bate nakula ekyali nto nkuba ekyali nto kaganyemu omulonda sebo eba etandika okutonnya eba etandika kakati tujja kubuuza abazadde abalina abaana n'abayizi baffe ab'essomero abawerekedde munnamu wabweru awo mutandike okwewuunaganya nti akabadde kaddamu awo kali luddawa otyo ne tujja katukwata ekikyo kiri obadde olonda kironde omuzindalo togukwatako oguleke wali tugambye kakati wano osobologa nti enkuba etonyerera owulira efuuyirira toga nti ate etonnya etonyerera owulira kakati bwebanga enkuba efuuyirira yentonotono banga etonyerera ate olwo bweba etonnya nnyo tugamba nti ekola ki tokozesa kutonnya nnyo tugamba nti ekola ki efudde emba obubonero busatu mbweyanza nnyo sewo omulaba omutono tugende obamaliriza tugende nani Najita Agnes Najita abayeddira ki Nvuma sebo ow'envuma yesebo bw'oba weddira nvuma yesebo envuma kye ki era esangibwa wa envuma kiba ki era esangibwa wa envuma kiba kisolo esangibwa mu nsiko envuma kiba kisolo esangibwa mu nsiko ab'envuma ow'envuma obitegedde kakati nookyalina olugendo lunene okusomesa Najita envuma bwe bayafuuka ekisolo n'ebeera mu nsiko awo obuzibu buba bukyali bunene so nga ate era bwe biba nga birimu n'okuwuliriza ge tuyita amagezi amazaale omwana ono yandibadde awulidde ekibuuzo kiwabuuzizza omukulu nti envuma bagyogerako ki abagenda mu nnyanja okiwulidde awo wava basaba ne bannyabo engule eno enoonya mitwe twagala okujja abaana ne mu bukusu gwe baba basomesezaamu so nga ate era n'amasomero gali mu kulwana okujjulula ensomesa y'obukusu ndowooza kituufu ereetera abaana okutandika okulowooza manyi edda ebibuuzo bino byali nnyo mu kyomusanvu bye bagambanga ng'oteekako ABCD kati ng'oli agamba nti wano bwe nteeka ku A wali nteeka ku B wali nenteeka ku C ayinza okumaliriza olupapula ndufunyeemu 76 we yabeererawo nzijjukira twali twakatandika zi pulayimale ezo amwe tuli naye ffe mu ssomero mwe nasomero Villa Maria St Francis Boys waliwo omwana eyayingira ekigezo bwatyo nga ye yeesomye yagamba nti nze sigenda kuva ku A nga ye afiira ku A nti nze bandire ku bannange naye kale katugende twala omuzindalo wali twala omuzindalo bajja kubuulira envuma kiba ki era kibeera wa kakati katugende ku ggwe ssebo Kakandi Michael yeyeddira ki yeyeddira engeye kakati gwe tubuulire engeye kiba ki era kibeera wa oba kifaanana kitya engeye kyekisolo ekyefaananyikiriza enkima ekirimu ebyeru n'ebimyufu era kibeera ngenda kuwa obubonero gende waani ewa Sebuufu Mahadi Nkonge ya Muvule. Sebuufu yeyeddira ki yeyeddira empologoma sewo Sebuufu yeyeddira empologoma yesewo gw'ogenda kutubuulira empologoma erina ebyoya ebingi byesitula waggulu awo ku mugongo yesewo omanyi bwe babiyita yesewo babiyita batya sebe ebyoya babiyita ejjiribizi
ebikuzi. Katugende tumuveeko ono ndowooza. Obadde omulonda? Nedda ssebo. Tuddayo wajjejja. Nze kambaddire. Tulina abaana bato ndowooza babanyumira. Tukwebaza Ali ne Sula mu production. Musokoze kinene okusaasaanya endukusa zino tonaziraba naye ziri ku WhatsApp gundi kyezeekola. Yakafuna ak'endukusa akaweereza omulala. Era ndowooza kyasinza okubeera alina gundi entono ali mu gundi 3,000 n'omusobyo. Be baana bato. Kyekyo ogwo naawe gufuula omulimu gw'okoleza olulimi. Temuzanyisa baana bato, abantu abakulu nga abaana mubalina temukoma kubabuulira nti weddira kino. Mweyongereyo ko abaana obannyonnyole kyebeddira kibeera kisangibwawa kifaanana kitya. Wakiri bw'abanga tafunanga mukisa mwana gukirabako munnyonnyole mu bigambo abeere nga luliba olwo oluusi. Naye bw'abanga takimanyi na bwe kifaanana naki ate olwo asobola atya okukyeddira olumu ayinza okigwikiriza nga tamanyi na kumanya okukakana ng'akyebulizzaamu naddala singa kirwa kiriibwa. Otyo ne tulyoka tujja eri omuto. Wangi ssebo. Omuto. Wangi ssebo. Maama wo. Yes ssebo. Maama wo. Yes ssebo. Aba ayita atya jjajjaawo omukazi azaala taatawo. Nkuddiramu. Yes ssebo. Nga bw'okiruka okifune. Yes ssebo. Maama wo aba ayita atya jjajjaawo omukazi azaala taatawo. Abeera amuyita nnyazaala we. Nnyazaala we. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Ne tujja ewa Kakande Michael. Kakande Michael. Buno mumulabanga obubuuzi obwangu naye baaba abaana bano ku myaka gyabwe 12 buzibu nnyo nga bwe mukiwulira. Era gano ge tuyise amakungula g'olulimi aga Simba emyaka gye tukoledde Engule. Omuto. Yes ssebo. Gw'ogenda tubuulira. Yes ssebo. Mwannyoko bwafumbirwa. Owulira? Yes ssebo. Mwannyoko bwafumbirwa omusajja. Yes ssebo. Omusajja oyo abeera ayita atya mwannyoko? Abamuyita mukyala we ssebo. Abeera amuyita mukyala we. Obubonero busatu. Muyanza nnyo ssebo. Otyo ne tujja Ewa Sewufu Mahadi Nkonge ya Muvule. Nkonge ya Muvule. Yes ssebo. Nkonge ya Muvule gwe ne tubuuza mukulu wo omuwala. Mukulu wo. Iye. Omuwala. Iye. Bw'azaala omwana oyo gwe aba akuyita atya? Ssebo omwana oyo aba mpita kojja. Kojja. Obubonero busatu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nemba kuddiza omutwe. Tugende. Yes ssebo. Ogenda kumbuulira. Yes ssebo. Omuntu akola olubugo mu Buganda gwe bayita batya? Omukomazi. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo. Kakande Michael. Kakande. Ekifo waakolera embugo kiba kiyitibwa kitya? Sewufu Mahadi Nkonge ya Muvule. Muliro muzindalo kaka. Sinyenze ssebo. Kakande we. Agambye kimuyenze. Nkonge ya Muvule tamuli bulungi. Ssebo ekifo we bakomagira bakiyite komagiro. Akabonero kalamba. Kati kino kijja wuwo. Yes ssebo. Ogenda kumpaayo emigaso 2 gy'omanyi egy'olubugo. Ssebo olubugo bawuluziikamu abafu. Olubugo balwebikka. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo ssebo. Fundikiddewo. Nkonge ya Muvule. Nkonge ya Muvule. Nkonge ya Muvule tagenda kuba mwangu. Osobola omuwulira. Tuwulemule wava wota. Kale katuwumulemu tugende tunywe ku wava wota baseba ne banyabo tuli wamu nammwe. Engule nga bwe kutusibwako KCB Bank for people for better. Ekondere ne livuga ne baddiŋŋana. Yes ssebo. Yerwetute balige ya nkono w'envuma ye Joshua muwavu takwano wannyonyina kinsige Lwanyaga Amidu ow'embogo be bali mu lusiike. Kakati tuli wuwo Lwetuteddeewo. Lwetuteddeewo. Balige ya nkoona. Lwetuteddeewo. Wampa ssebo.
Mwana ki gwe twogerako mu Buganda Yes sebo. nti omugongo gwe mulungi? Sebo oyo aba kigongo. Abeera kigongo. Yes. Obubonero busatu. Mbweyanza sebo mbweyanzege. Lwaki bamwogerako nti mulungi? Kubanga abalongo baba badda ku ye. Aba addiddwako abaana ababiri. Baseba ne bannyabo ebigambo mubitegeere, kwe kuva okumuwa erinnya kigongo ekitegeeza nti omugongo gwe mulungi, olaba addiddwako abaana ababiri. Ne tulyoka tujja ewa Ziwa Joshua Nakinsige. Ziwa Joshua Nakinsige. Yes sebo. Gwe n'otubuulira. Yes sebo. Abaana abalongo. Yes sebo. Singa tubayita amaddugavu tuba tutegeeza ki? Sebo be bana batafaanaga, be balonga batafaanagana. Wegenderezanga ng'oyogera abatafaanagana mu ndabika muki? Mu ndabika sebo. Kigana muno bw'ototereza. Sebo mulonda. Olaba bakulumba? Bakulumbya bumalirivu. Sebo mu kikula kyabwe. Kabakulonde? Yes. Mulonde tulabe. Lwanyaga midu sentamu mulonda. Abalongo be bayita amaddugavu babeera tebafaanaganya mu kikula kyabo, nasobola okubeera omuwala olinga mulenzi. Olaalidde. Netuteddeewo mulonda. Olaalidde. Abalongo amaddugavu sebo babeera bazaaliddwa nga bafaanyaganya ebikula. Nga bonna balenzi oba nga bonna bawala. Obonero anotwala kalamba. Nkeyanze gesebo. Ne tujja tuliwo Amedu obadde omulonzi. Sebo. Bwe tuba tubuuza Nnaalongo abaana abalongo bwe bali, tumugamba nti abalongo bali batya, tumubuuza tutya? Tumubuuza nti Nnaalongo bweza. Weereza omuzindaalo. Sebo jjejje enterezaamu. Yanguwa. Tumubuuza olutemu. Jjejje tumubuuza nti Nnaalongo abaana balungi. Weereza omuzindaalo. Waliwo mulonda. Nakinsige mulonda. Nakinsige mulonde tulabe. Kagende tubuuza bawuga. Oba gawuga. Yes. Si bawuga ng'abali mu nnyanja. Nembwe yanze. Akalina. Nenke yanze sebo. Otyo. Kakati ne tuddiŋŋana. Lwanyaga midu sentamu. Lwanyaga midu tubali tukumaze tuddayo eno. Tuddayo eno. Otyo. Ewalwe tuteddeewo. Lwetutte kakati tutuuse wano. Yesebo. Okubba obululu mu mawanga g'abaddugavu. Yesebo. Tekikyewuunyisa, kyafuuka kintu kya bulijjo. Yesebo. Otyo tuweeyo obubonero bubiri. Yesebo. Abantu kwe balabira nti kano akalulu kabbiddwa. Sebo okubeera nga omuntu atiikinze oba asiza ekyenkumu ku bantu abasukka ababiri kwabo bagenda olondako. Ako nekiraga nti kaba kabbiddwa. Ng'omuntu omukono gwe gumu ebyenkumu ne bifaanagana ku bantu abo. Ng'ekyenkumu kye kimu. Tusabye ensonga bbiri. Ensonga ey'okulala
akabonero si nsonga nagambye tuweeyo obubonero bubiri kwe tulabira akalulu nti kana akalulu kabbiddwa bubonero bweraga bwerazi ng'abawagizi ssebo nga babadde bangi ku ludda olulala ng'abalala batono nkyusaamu ssebo yangu okyuseemu sika ebigambo maama we baba nga abawagizi babadde ku sayidi ey'omuntu omu nga bali bangi kati ate ku ndala ne balabika okuba nga tebaliiyo. Weereza omuzindaalo mwana mulenzi alondalondaawo bubonero bubiri kwe tulabira akalulu akabbiddwa. Simulonda. Ayi omutujola kye tugamba abaana abakulira mu mbeera ey'okwata ebintu obukusu ebintu ebibeetaagisa okulowooza omwana ne bw'aba asusiza myaka 18 ayinza ate okulemwa ekibuuzo ekifaanagana bwe kityo kubanga abantu ne baba banyumya bunyumya naye akalulu kano kabbiddwa bateekwa okuba nga balina ensonga ze baba boogerako nti bwe tulabye kino ne tulaba ne kino nedda lwatuka omuzindaalo tugudde amabega biveeko ate nammwe mulundi Amidu gwo badde olina omukisa okumulonda oba olira omwana situkyayagala olwakadde akatono ke tulina abato sitoliiko byakugezaako omuntu abeera ateekeddwa okuba nga amanyi naye lindako omuto tumuweeko ku mukisa ayinza okwoleka ti abato olwaleero balowooza okusinga abakulu sebo obubonero bubiri situgamye ensonga obubonero bubiri kubalabirwa akalulu akabbiddwa akalulu ekaba kabbiddwa amasannyalaze gagenda ensi yonna sannyalaze gayinza okugenda ensi yonna ate ne gagenda mu kiseera ekyokukabala kyennyini yesewo n'ekirala ababala ekirala ebyenkumi biba bifaanagana ate awo wogwiridde ebyenkumi okufaanagana ne tukita Hamidu eri n'atalonda anonde obubonero totwekwasa ndife tukugize kansooke ekya mutabani wange amasannyalaze ekyo tukikuganye leka kulowoleza mu mwana muto omusajja omukulu kanonde akabonero ako tusobola okulabira nti akalulu bakabbye abasobola okutuusa bokisi ezimu ku polling station nga zimaze okutiikingibwa ako kamu akabonero akalala kwe tulabira nti akalulu bakabbye wayinza okujjawo embeera ey'okukyankalana naddala mu kaseera nga batandise okubala akalulu era naawe tusobola okubbirawo akalulu ojja funa akabonero kalamba mbweyanziza netujja ewuwosebo wana kinsigi okusindika eri omuzindaalo tikitutiisa kukulumba tukyakulumba otyo gwojja tubuulira tuweeyo engeri bbiri obululu gye bubbibwamu mu lwatu engeri bbiri obululu gye bubbibwamu mu lwatu esooka okuwa enguzi abalondesa ekyokubiri okulwanira mu kalulu oteekawo embeera ey'okulwana mu kalulu okuteekawo embeera ey'okulwana bakyankalanye walondebwa yesebo obubonero busatu nimbo yanze sebo Amidu katufuna wano tulabe tukumaleyo amina sebo bwotyo tuweeyo engeri bbiri gye tuyinza okuziyiza obubbi bw'obululu singa kuba kugenda kubeerawo mu ggwanga engeri bbiri ze tusobola okuziyizaamu obubbi bw'obululu
Ekisookera ddala bokisi eziba zigenda okulondebwamu obululu zikeberebwe okukakasa nti ddala tewali bokisi ndala egenda kuyingirawo nga waliwo obululu obulala ng'erimu obululu, wabula ezo zokka ezigenda okulondebwamu ze ziba zijja nga nkalu. N'ekirala okwongera ku bungi bwa security, kubanga abakuumi we babeera abatono ne bano abaagala okukyankalanya we bajjira, so nga security bw'ebeera emala kiyinza okulemesa abagenda okukyankalanya akalulu. Bw'oyongera ku ba security nga nannyini ba security bennyini yayagala okukabba. Bwe kibeera jeje obonero bumpe nnyinnyonnyodde. Bwe kibeera nga ateeseteese yali mu mbeera ey'okwagala okubba akalulu, kakati nkumye obubonero saagala kumala biseera bintu ebyangu ennyo jeje kamalirize basobola okuleeta bokisi twagimaze. Ekirala ekyokuziyizaamu okubba akalulu, abakwasaganya ebyempuliziganya babeere nga bafaayo nnyo okulaba nga tebajjaako mikutu abantu kwe bayinza okugoberera okuva akalulu we katandise okukubibwa paka gye kaggwera ssebo mukama wange. Kale obubonero busatu mbweyanziza omuntu nemba kukwasa kale laba bwatuyana abula kutumya kidomola ky'amazzi. Omanyi mu Uganda tusanze ekizibu nti oluvannyuma lw'emyaka obuuza oli nti naye biki ebyaliwo mu 1980 nagamba nti wa ebyaliwo naye ffe tetwabigobereranga nnyo. Omanyi kugamba bwe bityo. Tugenda wano yesebo tugenda wano ewaani ewale tuteddewo baligeya nkoona. Bwe woogera nti omuwala yafumbiddwa musoke aba abadde ki? Aba agenze mu nsonga ze ez'ekikyala. Obubonero busatu. Mbweyanze egese weereza wali omuzindaalo owana kinsige sewo. Tugamba nti omuvubuka oyo ndawule tuba tugamba ki? aba talina mukyala sewo. Endowooza bano banaakulonda sewo ntereezaamu. abatawasangako sewo. Sebo mulonda oli akyakulonda lwaki tetumuwa omuzindaalo bwe kiba kigaanye? Sewo aba teyegattangako n'omukyala yenna. Obubonero busatu oyise ku lugwanyu. Tugende kakati gwogenda kumbuulira singa omuwala afunira olubuto ku lujja ddala omuwala omuto kyakoze mu Buganda kye bayita ki? Sebo ekyo kye bayita amawemukirano. Obubonero busatu bweyanziza. Myawo omuzindaalo wano. Tugenda mu kisoko kino. Yesebo yazze bukula kyeki ekyo? ekiganda sebo. Waliwo amulonda singa bagamba nti yazze bukula kwata omuzindaalo mulonde. Nze Lwanyaga Midu Center mu mulonda. Omuntu okujja obukula kwe kujja nga amazeeko. Kale bweyanziza nenda kuwanga keyanziza sebo. Singa obadde onnyonnyola mu ngeri endala enkula bw'eba erumbye ng'erina kyerumba tewabaawo tekyuka tewetera mu kkubo. Keyanziza nnyo kaweerezaako mwami Adamu Muzaŋŋanda mu kikko. Tugenda waani sebo? Owana kinsige. Ogenda kumbuulira oli bw'agamba nti yazze buggo olwo oyo aba abadde ki? Sebo aba yazze nga talina kyayina. Obubonero busatu. Nembweyanza sebo. Ndikira Lwanyaga. Sebo mukama wange. Ogenda kumbuulira? Sebo. Ogenda kumbuulira okuyisa muntu emimwa ekisoko nakyo naye kitegeeza ki? Sebo okuyisa mu muntu emimwa kubanga
kumutyoboola ng'omugamba ebigambo ayinza okuba nga akusingako oba nga takusinga naye nga ebigambo by'omugamba by'oyogera eri abo ababiwulira ng'obigambo ono biba bimuweebuula ng'obigambo ono yennyini nga woba obigambo ono biba bimuweebuula eri bali eri ababa babiwuliriza nedda okuyisa omuntu nziriramu ssebo okuyisa mu muntu emimwa okuyisa mu muntu emimwa okuyisa mu muntu okuyisa mu muntu emimwa kwe kumwogerako ebintu ebitajja ng'obigamba ye ng'obigamba balala obeera obigamba balala naye nga omwogerako taliiwo naye nga by'omwogerako si birungi kankuwa obubonero busatu mbweyanzizaeko yanziza sibafundikidde wano tweyanzeege abato nga batoba n'olulimi part beverages akanzaali ka tayari kare powder tayari tangawizi be bakutuusaako akatundu kano bagamba tikakati omwana bw'abanga agenze ku dduuka omwana tomumalira na biseera mugambe bugambi bw'otuuka obw'edduuka mugambe njagalayo ka tayari ajja kubanga ategeera ebintu bibiri ajja kubuuza ka tayari tangawizi ti oba tayari kare powder oyawulemu tikanzaali oba katangawuzi bino byombi bye bikyasinze okwanguyiza ate n'okuwomesa enva ne kacaayi ndowooza kyangu nnyo okukwata tayari tangawizi ti tayari kare powder otyo abato wangisebo akatundu kano nkakuweereza omulangira Reverend Father Gerard Tebandeke ate ne jjajja Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa wanamukulu Seta Parish, Reverend Father Gerard Wachibugu, Reverend Father Clement Bakachi n'abalala ba Reverend Fathers abali mu Lugazi Diocese mwenna nga nsosowaza ne Vicar General Dr. Richard Kayondo. Aya sebo omuto wangi sebo ogenda okubeera nga otubuulira yes sebo bwe tugamba yes sebo nti wadde si gy'obeera yes sebo wadde si gy'obeera yes sebo tubuulireyo ebibuga oba amannya g'ebibuga bisatu yes sebo ebisangibwa mu nsi ya Kenya. tulinayo Nairobi wangi Kisumu Mombasa obubonero busatu bweyanza nnyo sebo obubonero busatu tujja ewa Kakande Michael yes sebo gwe ogenda kutubuulirayo amannya g'ebibuga bibiri agasangibwa mu nsi ya Tanzania. Dodoma Dar es Salaam naawe obubonero busatu yanza nnyo sebo kakati omuto wangi sebo gwe ogenda kutubuulirayo amannya ga tawuni asatu agasangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda. mu bugwanjuba mu bugwanjuba Mbale Kapchorwa Jinja Jinja mujeeko oteekewo ekirala. Iganga kale tujja kuwa obubonero busatu mweyanza nnyo sebo nemba kwasa omutujju tugende wano yes sebo wuliriza kisoko kino yes sebo ogenda kumbuulira yes sebo omuntu bwe bagamba nti okulya mu ttama oba yalidde mu ttama olowooza kyeki aba yayombye sebo
atya ng'alina omuntu gwe yavumye. Yesebo. Mu ngeri ki? Ey'obukambwe. Nga bw'oli muto ngenda kuwa akabonero. Omuntu oyo aba awoggana aboggola. Kwata omuzindaalo tugende. Wuliriza. Olwatuuse n'alya mu ndago, ono yabadde akola ki? Yadde abuuza. Nedda. Waliwo amulonda? Mulonde. Oli alinga abalamu. Weereza wali omuzindaalo tulabe. Ojja kubuuza gwe wazze naye nti okulya mu ndago kye ki? Yes. Wuliriza ekikyo? Yesebo. Bw'owulira nga bagamba nti gundi ayita ttembo, olowooza baba bagamba nti abadde ki? Sebo aba agudde eddalu. Obubonero busatu. Kale Akamegga. gye tutandikidde ne gye tutuuse mukyali bawuliriza balungi. Twebaza mu mwenna asobodde okutuula n'abaana bo era bino nga oze obiwuliriza nga n'abaana bo bakuli ku lusegere awo. Tugenda mu ke tuyita akamegga enjovu tekaba kanene nnyo mwattu nga bw'oyinza okukisuubira. Akamegga enjovu. Akamegga enjovu keekanawa. Wattu kabeera katono n'akabuuzo kano katono kandi bamegga. Otyo akamegga enjovu buli omu alina akakalaamu abato ekkalaamu zikwata otyo mumaze okufuna otyo musooke muwe abato bwe bamaliriza nammwe bajja kubawa otyo. Abato Wakisebo. Abaana abavubuka muwandiike mu muwendo. Abaana abavubuka ennaku zino sente ze bayita olwasa. Owandiike mu muwendo. Olwasa tuluwandiika tutya mu muwendo. Si mu bigambo, olwasa tuluwandiika tutya mu muwendo. Musaako amanya. Teryakopa. Teryakopa. Kale bamaliriza okuwandiika jjeje. Ne bagamba batya? Ne tubikubuuza nga wewangamu awo. Kakande Michael agambye 10 kikino. Kakande yawandiise 10? Lwe lwasa. Najjita lulu 10. Najjita nawandiika luba 10. Sebuufu naye 10. Ne sebuufu 10. Kakati najjita ne sebuufu bafuna obubonero busatu. Olwasa omwana muto. Lenzanyo sebo. Omwana omuto Kakande tewebbanga. Lenzanyo sebo. Olidde singa oli ali kugamba nti nno kulwasa n'ekikumi nkuweeyo mmeka olw'okuba olowooza nti nakyo kiba 10 nga nti era mpeera ddala 10 kimala. Akati mumanyi engeri gye mukwata. Ne tugenda mu katundu kano ke tugambye tubikunyumiza tubikunyuza ate ne tubikubuuza. Muwulirize, baba basimbudde okudda emivuunuko ng'olubugabuga lusala mu maaso gaabwe enfunda 2. Sebirokwa n'akaanyaamu nti tekiba ekyosi nga kye twagwako lwe twagenda mu gaalo g'abawambya tumale tugolekanye n'omusirisimbyo wa Kabanvu. Nziramu, baba basimbudde okudda emivuunuko ng'olubugabuga lusala mu maaso gaabwe enfunda 2. Sebirokwa n'akaanyaamu nti tekiba ekyosi nga kye twagwako lwe twagenda mu gaalo g'abawambya tumale tugolekanye n'omusirisimbyo wa Kabanvu. Mu gaalo g'abawambya Sebirokwa ne banne basinkana ki? Mwebale nnyo. Waliwo omuto wali ekibuuzo kyo kimusanyudde okufa obufi. Omuto wali nkonge ya muvule. Lwanyaga Amidu agambye omusezi. Lwetutte Deo agambye omusezi asera ow'oku ggaali. Ng'aserera ku ggaali. Ziwa Joshua agambye
omusenzi olulimi lw'olwogere lusome luwandiike kati olaba kyaddamu kituufu naye ate omusenzi ngenda kubawa obubonero mwenna basanga omusezi naye teyali wa ku ggaali kubanga tannabaawo wadde bagezezzaako okulaakulanya omulimu gwabwe gutwala mu maaso ne twannabaawo agutuusa ku mutendera ogwo. Yeno Lubogola Simba Radio yetabajuza akamwenyumwenyu ke katiro kaffe awuliriza Simba tabula ojja musanga nga sawa yonna akamwenyumwenyu akalina. Bwatyo nno ow'envuma lwetutteddewo bwetutte webale okukunga abawagizi Baligeya Nkoona Kasiribiti bamunaanika ate Weseka Mulyesesi gy'asomera mu Nnabulemezi kubonera 7 afunyeko obubonero 29 ate Endukusa ye Najjita Agnes nga nayo yaseka muli siyu ku bubonero 25 efunyeko obubonero 20 ne bafuna obubonero 49 bannabaawo awanduka ne bakubamu ku bireberebe awo so nga ate ow'Embogo Lwanyaga Hamidu njala za kapa era azijjeyo mu Nakyaggwe nga Wambogo ku bubonero 75 afunyeko obubonero 58 so nga Endukusa nga ya Mpologoma Ssebuufu Mahadi Nkonge ya Muvule nga Little Angels gy'asomera ku bubonero 25 erese obubonero 3 nefuna obubonero 22 ne bafuna obubonero 8 ne tugenda ku Wannakinsige Ziwa Joshua Mwavu Takwana mu Nabukuya era mu Nasingo ku bubonero 75 afunyeko obubonero 62 Endukusa nga yangeye Kakande Michael St. Jude Primary kubonero 25 efunye obubonero 12 kubonero 25 ne bafuna obubonero 74 bwe bityo bitambudde